Mu mawulire genina mulimu amawulire agessanyu. Olunaku olwaleero omusajja mukulu gw'olaba oyo Charles Oryem amanyiddwa nga Sipapa kabaka mu kumansamansa ssente wanene mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'okuspendinga emyaka egikunukkiriza mu 2.5 nga ali mu kkomera e Luzira. Sipapa olunaku olwaleero ateereddwa bamutadde. Sipapa afulumye ekkomera. Mawulire ga malungi, mawulire gassanyu nnyo ku saidi eyo. So wiiki eno ndowooza etambulidde ddala bulungi eri abantu abasinga obungi. Alien Skin bamutadde, kyabadde kirungi nnyo, yalaze essanyu n'amaanyi omukulu Sipapa Charles Oryem. Naye olunaku olwaleero asobodde okuba nti ate ava mu kkomera gy'amaze emyaka 2.5 n'omusobyo ng'ononno ekyamusibya ki mbu avunaaniwa okuba nti yabba ssente eziwe ddala $45,000 ejja dola ku musajja Omusudani. Owulidde bulungi amagezi gazze. Sipapa ono yakwatibwa ku misango egy'okubba ssente saako n'obufere nga yabba ssente z'omusajja Omusudani atamanyikiddwa mannya. So gwe musango gubadde gwamusibya wabula abadde ku alimanda okumalira ddala emyaka egiwera ddala 2.5. So olunaku olwaleero basobodde okuba nti ate bamuta okuva mu kkomera. Era oluvudde mu kkomera Sipapa alina byayogedde. Ngena kuba nti ate mbikutuusaako mu maaso awo. Naye Sipapa mu bigambo bye ebimu agamba nti abantu bamanyi nti ababadde balina okumubeererawo mu bbanga lino lyamaze mu kkomera. Ate munnanga abantu be yali alwana be basobodde okuba nti ate bakola ki? Bamubeererawo. Wabula be yali amanyi nti bantu be era be yali amanyi nti banne tebasobodde kuba nti ate bamubeerawo mu kaseera kano wabadde abeetaagira. Sipapa olunaku olwaleero afulumye ekkomera, afulumye Luzira gy'amaze ebbanga nga asaavinga ku alimanda. Bayite yasalirwa wabula abadde ku alimanda okumanya ddala emyaka egiwera ddala 2.5 n'omusobyo. Kasooke nkutuuseeko omukulu Sipapa owulire ebigambo byayogedde n'emboozi ye ekugamba ebintu byalabidde Luzira kuba ebbanga ly'emyaka 2 oba olabye ebintu bingi. So kankutuuseeko Sipapa n'oluvannyuma tweyongereyo. Eby'omusango ebyo mbadde nnyo byogerawo kati kuba emisango tegibula gye bakuvunaaniza. Emisango giba mingi gyonna gye baagadde bayinza okuvunaana omusango gwe baagadde gwonna okitegeera. Emisango gyonna gye baagadde gye basobola okuvunaana kyolina okumanya. Naye ebyo mbadde nnyo tubyogereko. Mbadde njagala tufune olunaku olulala tubyogere wali saa zino mpoye nkooye. Naye kyensobola okugamba ekirala nti biswaza okuba nga katugambe abantu betulwana ate nga basinga otutwagala okitegeera. kyensobola okugamba kyokka then ebirala mbaddeyo kale ng'abaana abali mu kkomera basinga tekusabira nze. Ate mbaddeyo nga n'abasibe kuba nasangayo aba opposition bangi nga bo tebamanyi mbunze ki mbunange ndi musibe mbo balooza nagenda babegera nga tebakkiriza mbu ndi musibe. Naye nebaza muka nti abaana babadde bonna badde basabira nze nfulume. Kizibu nnyo okuyita abantu mikwano gyange, abantu bensobola kati ekisobola ddala mikwano gyange naye gibadde wali abalala batasobodde kujja wano nga nvaayo naye badde banyamba abamu. Kati nga esike mbuga badde baweereza ku sente wange waka okitegeera. Wali abaana ba boodi ne mukyala bali bamugana okugula emmere nga batwalayo okitegeera. N'abantu abawansi badde basinga n'okukola ki n'okutwala ebintu ewange okitegeera. Baagana famire zange zonna obutagula mmere badde bajja kikolako. Bakalangwa baani abaana babadde ngeeyo bavudde ku akakitase ku hoteri gye tubaddemu eyo nga bonna bajja. Abantu mikwano ate abaavu abatali bagagga ate ab'amaanyi ab'obuyinza abagagga be mbadde nkubira nga bagamba naye gwe Sipapa pulezidenti akuwa ssente ffe tutuwa. Naye kino njagala buli omu akitegere okuva na leero nze pulezidenti ampadde lwata. So Sipapa y'oyo Sipapa y'oyo yebaza Mukama Katonda olw'okuba nti ate amusobozesezza okuba nti ate afuluma Luzira oluvannyuma lw'okumalayo ebbanga si kyangu kubanga ye agamba nti emisango gino gyonna gye bamutaddeko mu mboozi ye agamba nti gavumenti yamuteekako miteeke emisango gino teyagizza. So bannamateeka be bakoze ekisoboka kyonna okulaba nga Sipapa ono afuna at least justice mu nsonga eno. Si kyangu muntu kubeera ku alimanda ebbanga eryo lyonna naddala kwabo be twali tumanyi ab'amaanyi kubanga Sipapa y'omu
ku bavubuka ab'amaanyi wano mu ggwanga Uganda mu kusaasaanya ssente ate n'ekirala ng'ate akolera gavumenti eriko oba ng'asapootinga gavumenti eriko. So amaanyi go Sipapa yalina mangi nga tannabagenda Luzira. Tetumanyi oba Sipapa okuva e Luzira okukomawo wano agenda kuddirizaamuko ku byabadde akola oba bye yali akola kati ng'okutambula n'abeSFC ng'okuba n'abasirikale, kubanga ebintu ebyo byalumanga nnyo abantu bangi naddala abaali banne be yali nabo mu gavumenti ya NRM oba ku ludda lwa gavumenti. So mulimu abaazimbanga omutima abaakiikanga ensingo nga bagamba ne Sipapa yaani, Sipapa yeeyitaani, lwaki atambula n'abasirikale abangi bwe batyo, kwegamba baamulwana abantu bangi. So tetumanyi oba okuva mu kkomera kuba teri amanyi kiki kibadde mu kkomera, teri amanyi mbeera ki ebaddewo, mateeka ki agamuteereddwako, wabula ye ng'omuntu ye yamanyi ekibadde mu kkomera wakati we n'omulamuzi ku mateeka agamuteereddwako. Naye nga twebaza Mukama Katonda okuba nti Sipapa Trisika avuddeyo. Naye mu bigambo bye Sipapa yeebaza nnyo abantu abaludda oluvuganya gavumenti, tujja kubayita ab'opposition, nti ab'opposition bano bwe bamu ku abo abakubya akasepiki okulaba nti Sipapa afuna obwenkanya mu ngeri emu oba endala, wabula ate abantu ab'ekibiina kya supportinga ekya NRM bangi ku bo babadde basabirira Sipapa ono asobola okuba nti ate asigalayo mu kkomera asibibwa ddala ebbanga ddene, era teri n'omu yavaayo n'akooneeminga kintu kyonna kyakulaba nti Sipapa ateebwa okuva e Luzira, wabula abasinga obungi babaddeyo naye nga bagamba nti Sipapa ono asaanye okuba nti ate asibwa. So mu mbeera bwetyo ye ng'omuntu agamba alabyeko ekimala era nga yeebaza Mukama Katonda okuba nti ate avuddeyo, neyeebaza abantu bonna abamusabidde, era ategedde mikwano gye gy'egyani, ategedde mikwano gye, ategedde balabe be. So embeera bwetyo bweri ku sayidi ya Charles Oryem aka Sipapa. Webale kwekuumira ku mukutu, video gimpere like ate subscribinge, mubeere bulungi.